okubideka uniform uniform abakozi ba Happy Life bambala batu abakozi ba Happy Life tulina uniforms nyingi ez'enjawulo tulina uniform bweti kati eno yange eba ya manager era eba special kasoja akawaii members nabo balina eyabwe Happy Life tungazi Happy Life tulina uniforms ez'enjawulo tulina uniforms nnya ku kifo so uniform y'aba executive abatula ku board staff yaman ekyamazima eno yemu ku uniform y'aba manager gye nyambadde uniform ey'okubiri waliwo uniform ya kiragala bweti naye erimu akenjawulo wane wali ka white kukola wabeerawo red eyo yambalirwa ba waitress then ate tulinawo uniform ya askari yo askari abeera full packed mu combat ye alina ne gareti ekebera kwegamba ebintu bya security kwa Happy Life tuli bulungi ensonga endala kwa Happy Life ba tulinawo uniform by the Happy Life tulina n'omujozi gwa mpira tulina team namba awo twategekanga embuzi era tukyazitegeka era tuzitegeka ate ekyewuunyisa ffe kenyini tuzeewangulira oba ba competitor baba kuti tetwesetinga wabeerawo competition ya ddala omupiira gubeera nkola ya Shalom 256 omupiira ategeka wadde n'amala n'aziwangula tuli ku Sakata Vibes DJ Senior Bid Remix Wizard subscribing ateke kwa notification yao oleme kusubwa mbozi zino ziba zize force na lero tuze atugera ku batu wa 360 all round buli kimwe kyadde kitambula mu gwanga ebibadde bitambula ebyatambula n'ebikyatambula n'ebinajja kino natugenda bwatu biraba wano embozi kutosibwako Shalom supermarket wali ku kikuba ekigende Galuga Ennalugala awo ku muzikiti ogusooka ng'ova Galuga ogenda Gerenge ng'ova ku Starbex ogenda Gerenge genda shopping balina stock eya buli family nawe abali single ebintu byonna akozesa mu nyumba yo genda okole shopping anytime twaba ojjamu twaba okulinda wosabira wofunira ate nga bili affordable bili available nebanafa ba smart handling hygiene abantu bagamba nti bakunganya kasasiro okuva mu compound yo mu makago makane guard sikiranga ganyirira akasoba ngo ni mukatabi taoni kanso bakubireko namba za simu kwezilya ku screen boza ne tiles mu lujja boza n'amategula ku nyumba enyumba nedda botone dawo n'emmereme nya boza ne mito sofa set abana bazidugaza bakubireko bajje bazirongose bafuwira n'ebikubiyenje mu nyumba enyumba nebanga pya tukutukutuku ne banafa ba Appellation Medical Care wali enkomba ku bitale kyengulu bagamba nti genda ofuna bujjanja bwa buli kika ku bei enongi ddala ate nga bujjanja first class no bango oli VIP ngo yakala privacy balina akasenge akabwa ababede atenga kubeye soka no genda nga tewali bikuoganira tewali bantu bajjeyo nga tebafunye lukusa ye Appellation Medical Care wali enkomba ku bitala genda yo ne bannaffe aba login lonje Galuga bagamba tino buli bakutane bwa Becket Night ne badijje babenjawulo bangi nnyo nakuza mwezi nga 28 gwe 11 tukuletedde la Poko Branch Festival season yokubiri embeera ya kulya nnyama paka kulira bubi kategedde so olaba ticket nga ziri online nga zirangibwa oba osobola ogendawo ku kifo wennyini no bookinga table yo oba ticket yo y'ekinoomu no bangonyina namwe abatalya akanyama enteekateeka ya maweri abakwenkoko namba muntu bwomu n'ogikakasa yes awo wennyini nyini kubalya ennyama mulinayo ennyama etali mugumba enebaawo ennyama enjere baawo nga teri mugumba yadde ennyama enjere baawo kitegerekese ennyama enjere baawo kulogin season 2 abasuwa season 1 kate nate egenda bandalamu okuyingira kwa mmeka okuyingira tukyategerekeka emitendera tukyategeka emitendera lwena bazize n'emiwendo emituufu ojja kuba tubagamba kubanga luli package twalina ntono twalina table ey'abantu abataano ne table ey'abantu 10 nga table ey'abantu 10 yali egenderako embizi ennamba kugamba abakapo tebajja kati this time table egenda kuba erimu ekirungo ekyenjawulo naye tukyabitegeka n'omuntu omu this time tugenda batumutunulira nnyo luli twali tetubafuddeeko nnyo likitosubwa njagala yange ezekka table so era no table eyo giraba egenda kabatabata era ogisasula gwagisasudde osobola ogamba ndi bwomu teryakwatako
ebyokulya bye bawa abantu abataano gwe n'obyetwalira. Waliwo parking ennyama. Kolo kuliko parking ennyama. Ate ogambye n'obyetwalira. Lwaki tewali ku parking? Nti bw'osasula tugeze nti omuntu omu emitwalo 10 ngeza bugeza kuba luli ze twali tusala omuntu omu emitwalo 10 nti otuula bwoti bw'otudde n'essowaani yo abaana tebagikiriza kanyama kuba kusigaddeko ebifo nga 6 abaana ne bagamba eyo tukiggyewo tukuteerewo ennamba. Lapoko Festival bagiyita Lapoko Festival Club Lounge muleta lusalira lwange netuulaawo era bwe luggwawo toddamu kusasula. Wanabeerawo deforestation. Tulina enteekateeka tetusobola kukolerawo deforestation naye tulina enteekateeka providinga eri abo naddala bano abalaba kusuna beni awo wennyini kuba kasita owulira akanyama womanya nesuna providing emmotoka ereeta emiti gy'okunyeenya buli omu abaana bayitamu nga bagabire buli omu ettabi lye era sona bw'atandika nga tuwanika ettabi mu bbanga kodi nga zitandika eyo zonna zo service zonna ziri ku package naye tukyazitegeka bulungi era nja kuba abantu mbaweeme yenna yeebuuza ku Lapoko Festival goberera channel bw'ogenda okujja information eyaddala obanga actually ekivulu kyokka ekiwa bali b'embizi eddembe come back season 2 mu Uganda yonna kyekivulu kyokka ekiwa bali b'embizi tusobere kazira okubaawo Rogan Lounge jaluga buli ayagala waddembe okujja buli ayagala waddembe okujja yenna buli ayagala waddembe okujja olina okukaziro tulina kankimire kubaze kolera bantu naye this time kaziro omumanyi ku mulundi guli ba entertainer twalina line up y'aba DJ nga tulina live band ne Sona Ben. This time tugenda kwongeramu n'abayimbi, tugenda kwongeramu ne ba MC, tugenda kwongeramu ne ba dancers. Nabira ddala nga chairman w'abaka bw'ennyama naye waali awo Kayibanda. Kayinza bulawo. Kati topomanya nteekateeka y'omwaka guno tugenda kubayanjawulo muko. Okusinga kuweri. Surprises nyingi nnyo. Luli twatunuulira twakola kye twali twagala obbalaga ne tutunuulira bye mwali mwagala bye tutaalinako. Kati this time tugenda byongera. Kyo senzijukira ku eyasooka mwaleeta bachefu abaddala abategeera kye bakola. Whoever missed the past edition. Tulina nsi ki y'abazungu gy'omanye esinga okulya embizi? Ba China. Tulina bachefu babiri okuva e China. Ho! Oli muli wa mbizi. Ogoberera. Okuva e China. Bagenda kubawo nga bateyalisa akantu. Kuliko omu ali ku njoke, omulala ali ku nsiike. Bakyala basajja. Kuliko mukyala yali ku nsiike. Omusajja yali ku njoke. Naze nga njagala badde njagala njoke ati China afe kyo nga nkyo maze omubuukinga. Naye nga ne banafa batusupportinga mu kantu nga tutudde. Banafa badakoye. Ebuwaya olina kulokwedebera bucket. Ng'oli munabuwaya Kasanje. Nakawuka kikulobera lwakubiri noyitawo abantu abasinga ku point baba manyunga ku birawuli naye ye point ba awo mu kikaya osobola ogenda awo n'olya ku bulamu awo nno byana biwala babiyiwa awo nga bingi gwe weeroboza bye bino byesanze ku mulyango nga nyingi kubeeyi powa abasajja batabazi baŋŋamba nti ogenda ne swimming costume periodi obugabuuzi Bale wano wali ebyalo. Ate ku bei poa. Room etandikulako ya mutwalo. Waliwo ne VIP mitwalo 2. Waliwo ne VIP mitwalo 3. Eyo VIP. Amazzi onaba gocha oba goyagala. Muli mujja kuzi. Ate okoko nakusulawo. Yeri ye service era mutwalo osulawo. Sivaawo wano. Kati awe ekyana ne mutesa. Sivaawo wano ekyana ekyange bakijjeko. Ekyana ne mutesa. Bakigambe kya MC. Kati nno nojja ne weeroboza. Abaana bawano banywa amata ne point ba ani yagamba yangamba mu kibana akabasito anadda sirimba ebyaddala bikebedde ojja n'obirabamu n'okitunuulira omukyalo omukapa kati nabalabye edda naye nange yadde sitera kwegada naye omukapa nange omukapa omulabirawo nze nkyali muto mu nsonga zino kati olaba ekyana kye tusanze wali ekitubadde interest nga tuyingira
ate kyana kyomanya akabasito nze bangamba nti omukyala alina mugaba nti yabeera ng'oli mukalahayi oba tomanyi romance nga gojja oluzze ojja n'olumuyimo gwo omwana w'abangi alina kyoga teyeetaaga nnyo teyeetaaga romance abakyala abawagizi bwe basooke bagende mwana balekere tukole akantu ate bwe basuulasulamu mu mbozi zaffe bannange leero tuzze manager Alex gy'atambulira yalaba emboozi ya abasawo abaganda nga bavudde South Africa bakomyewo wano e Uganda Museveni n'abayita bawe ku ssente lwaki ekintu ekyo wakikwata nnyo kyakuluma kyakusanyusa kyakunyumira ekyamazima ensonga esookera ddala President Yoweri Museveni mwebaliza nno ddala yategedde abawejjere nti balina kye balina President Museveni okukwata abasawo abaganda mwemulire musajja wange Bire Kasodde sebo yafunye yali yagenda nga obulamu wano wali waganye musajja yalipo wakaali ng'akola ku CBS bulungi nnyo omusajja yalipo wakaali ng'akubira nga n'omuziki aguyingidde ekyamazima endongo ye Uganda olina oba olina okukola ennyo naye ekintu kimu kimanyi kwezo kampuni nene kati nga CBS ne kampuni ezijenkana oba zifaanana bagenda ne bafuna abantu abali talented ne babawa platform kale nga bwe bakiyita kati nga okugeza nga Bire Kasodde bamuteeka ku radio nga bo bamulonze olw'ekitone kye okimanyi omuntu bw'atyo singa baba bamuwumuzza nga tebakyasobola kukola naye talina walala wasobola genda ne bamuwamu olw'ensonga wano nti levo gye baba mutaddeko gy'abeerako tewali kifo kirala kiba kisobolamu affording. 2 baamuwa omulimu nga tebatunulidde buyigirize bwe nga batunulidde ekitone kye kituufu kati ate kampuni endala baagala buyigirize ate tabulina kituufu kati abalina ebimugana okukola ewalala bya mirundi ebitabo kati lwaki abantu abo baba bayimiriza abantu bandi balese nga ne bakola President Museveni yakutte abaana abo n'abayita ekyankwanzi buli omu yamuwadde millions 2 era teyakomya okwo yabawadde billions 2 beekolemu sako babe nga basobola okulaba bawola ekyamazima omuwendo gw'abantu basukka mu 5 baadde bangi omanyi President Museveni kye yakoze abaana abo waliwo n'abatafunanga ku millions 2 mukashi nga zize ddala naye yabawadde bajjeko enfuufu olw'ensonga baasigala eno tubadde tubayita bawambe naye nawulira babadde mu buwambe babadde bagenda kukola basama era nga bebajjayo abasangome babadde bafuna ssente kino bafuna kiralo babadde bafuna mbone n'omugenzi yali bawazali naye yali musangome gundi ono Ivan Semwanga sebo abantu abo omanyi buli ggwanga libeera ne kalicha yalyo buli ggwanga libeera n'amateeka gaalyo buli ggwanga libeera ne gavumenti yayo erifuga bw'obeera ng'oli mugwira n'ogenda mu ggwanga liri nga tolina buzaaleŋŋanwa bwansi eri ekyamazima abasajja basobola okukozesa ensobi nga buli sente yonna gy'okola edda ku revenue waabwe embeera tebadde nnungi mu ggwanga wengambira nti obeera mu buwambe lwaki baba batise ne bavaayo anti bali okubatikka ensi yatuuse ng'ekoya walaba waneeno omusajja waneeno yagenda ku embassy ya South Africa n'agamba aba South Africa bali mu nabo badde ewaabwe twamulaba na minisita oba yali oba MP oba ki naye yagambye lwaki batugoba ewaabwe naffe twamulaba batambule baddeyo eggwanga lyonna lisobola otuuka awantu era wano mu Uganda kibaddewo nga bannayuganda bakomplaininga ku ngeri abazungu abajja wano oba bafolena abajja wano nga bayisibwa bulungi nnyo okusinga bannansi olw'ensonga batuleetera omusolo sebo ffe bannansi wano omusolo tugweweera ffe bannansi wano omusolo tugweweera Alex kankubuuza akantu kati egwe
oli muna Uganda gomanyi bana Uganda oli muna Uganda ofunyemu akasente ko mu kutobako ekivubuka kwa Uganda n'ogula ebimotoka bino ebikola enguudo nga enguudo zasobola okukola gavumenti erina okuwa contract kati waliwo mu China zo obuzisi muna Uganda najja n'ebyuma ebikola enguudo nga gwogenda okupata n'okufuna contract si kyangu ng'omu China bamuwa owulira otya kyamazima obonyigiriza kibadde kiranga ekyo ekikunyigamu obonyigiriza kati buli nsi erina weetuuka ng'eraba abagwira bagitwalako privileges ez'okubeera munnansi awo emyaka gyali gyaddako wano tuwulira tetwaliwo naye tubize tubiraba mu butambi Amini yagoba ku bayindi wano mu kugoba ku bayindi bannayuganda ebbula ly'emirimu gyali yagoba abagwira lwakuba abayindi be bali badominanti ze bizinesi mu kadde ako bali mu byensimbi kitegeeza pulezidenti wa South Africa yani webale nnyo kitegeeza gavumenti ye yakitegedde nti bannayuganda bayitiridde okuinvestinga mu nsi South Africa bagoba bagwira naye mu Nigeria yali asingamu obungi kivula byakola noise okitegedde omu Nigeria yali asingamu obungi mu South Africa naye bagoba mugwira yenna nga toli munnansi video zibadde nga zitambula nga n'abayindi abalina amakolero babakaka ogabira ba South Africa emirimu oba sekyo nawe ojja kunyonyola ate bagambye n'ogamba by'omukulembeze w'eggwanga namulabye ng'agamba nti era abagundi aba South Africa balina business partnership nyene waneeno be balina MTN era yategeeza n'agamba yayogeddeko n'omukulembeze we South Africa ekyamazima President Museveni nze nkwebaza muntu oba y'omutima gwange weebale nnyo weebalire ddala kuyamba bannayuganda ababadde mu nsi ya South Africa badde wano ewaffe bainvestinge ebyobugagga wano mu Uganda buli kimu kisoboka kasoba ng'oli era bwe yafunye miliyoni ze2 wadda mu mwenge nadda mu bakazi bwato wagenda okuwuzika nga talina kyafunye mu gavumenti era etafaalidde n'ennyo ekirala Manager Alex walafunye kuja ku miliyoni 2 nga zo nga gwe wazikolamu ki ngenda kubuulya kyebadde njagala okugamba ekirala ekitufu weebaza President Museveni okubawa ti miliyoni 2 naye gavumenti yonna omuntu gyalinga munnayuganda kigikakatako okulabirira munnayuganda yonna waali gavumenti ya Uganda kigikakatako Azebo neda senior B neda ekikola neda government ya Uganda ekoze kyamanyi nnyo okulaba ng'erabira buli munnayuganda ali mu Uganda nebweru w'eggwanga baleese ennyonyi Museveni yakuta abavudde South Africa n'abatwala ekyangwa ulira yabakutte n'abatwala ekyankwanzi n'abajjayo n'abaleeta n'abakomyawo paka ekkololo buli omu n'amuta nga buli yavudde ekkololo yavuddeyo ne miliyoni ze2 ne biliyoni 2 zijja baagaye bakolemu sako gavumenti ya Uganda okumanya erabirira n'abali ebweru w'eggwanga y'ensonga lwaki olaba waliwo embassy mugwanga kyetalimu embassy ekizibu kiri wano wekiti nti baddira entumbwe 5 abe ne bagisiga ebizigo otya ssebo kalambulule nze ngenda kukyaleginga edikezo we yali nije bitavaayo mu kamera lwaki ebintu ebitono nnyo bye bisinga okwapeninga yogerayo 2 mbulira ensi bano kyebaza omukulu bano batidde balina akatengo naye nga big up president Yoweri Museveni eryo ettaffaali waliwo akavidiyo mujja kalaba lasita yafunye miliyoni 2 yawulidde ddala yagambye badde president Museveni olwo ondusabanga yabeera tugambe babadde tebakola babadde bakola naye nga banyigirizibwa kati bagenda baava wano ng'embeera tesibadde ba struggle tebabadde ba struggle babadde bayedde bayiyabulamu babadde ng'agenda mu gundi mu nkungaana za Bobi Wine ng'agenze South Africa gwabadde ng'agenda mu bivulu bya Bobi Wine ng'agenze South Africa
kati era abamu badenge South Africa nga bambala uniform za Nuupu protestinga police ya Nuupu njagala nkutegeezera nkubulire olaba bana abasajja waliwo benda baawo nga beerimba era mbutunulira obukyali obwo buno Dogo Nation nga bwerimba essaawa yonna ajja kudda kanadda naye ajja kudda Mugwira bajja kudda South Africa kikirize kigaane ate kyanumye kyakulumye ekyokubakomyawo kiri good and fair kitya naye ekyokubakwata ya sente ne bazibagabira nga ne munansi wa wano yeetaaga emitwalo 8 ekyo kintu batuyisizaamu nnyo amaaso nga ffe ababaddewo munansi wa wano yeetaaga emitwalo 8 yegonjewo omulimu agenda akole yagala capital wa mitwalo 8 n'ekikaji mwasibuka mulimu uwe asobola ozikwata gavumenti betuyambye ngaze mbadde onampayo 8 nedda muzeeyi President Museveni kanagenga taapu ngenda kutwalako mu ofisi ya minisita omu ekinana okifune ngenda kukonekitako mu ofisi emu ensi yonna mubaddewo nsajja nsuubiza ekinana ate bagenda kikuwera ku kamera gavumenti yepotoge ate kati bwobanga obuusabuusa kitegeeza tolina fiiriyagala nfukamire neyanza tata neyanzeege ate no wanyumidde akasaani emisajja yange kubanga wabitegera wanyisebo yubisa abasajja bakuwe sente bagamba oli musajja waabwe leka fuulinga bantu nti olimu orange kyokka tetwasoma colors ati nyambadde flaga ya Uganda national color emu ku national color red aliwo wano black aliwo red aliwo wano black uno nega bannayi ekitufunde mu wejjere nange oya wetaga emitwalo 9 yetaga emitwalo 8 obadde kutwale gwegwanga okole ate kyogenda zikolamu ebyaddala ekirana njagala tandikawo ka business akatonotono capital nga wa 8 aka business kenjagala otandikawo njagala kulunda nkoko zitya enkoko zino eza broiler njagala kulunda naye ogeza maanyi oyagala kola business ki njagala kulunda nkoko njagala kulunda mbizzi capital wa mitwalo 8 tutemeremu kubanga bwenfuna obukoko bwange 10 bwa sente mekawa enkoko bwa mitwalo nga 2 enkoko 10 za mitwalo 2 kako kakato kali mu nusu kati ka 10 mu bruda nga tebannabwalu boyina mathematics tukolera abantu leero twazze kakasa abantu twazze kujubisa gwena mu kibala awo akakoko kamuka mmeka kanusu meka 10 kabitano kabalire bitano kabaka bera specific ngutwala mu ofisi ya minister mpozo obukoko obuto babuyita brothers broiler bwanje broiler ezibadde okutonda era kasigala ka broiler bakaba kakyali kato simanyi kakoko katowe bakayita nze siwa muntu yenna mukisa kulunda nkoko lwaki story y'enkoko nalunda ku nkoko mu corona naye nawo ejaba story yawo nakululala nja kubuulira obubbi obulyake obuli mu bantu abagula enkoko ate era omulunzi osigala mulunzi osigala olunda ekintu kyo nga tofuna business eyo tafuna mogiremeramu bakuwa emitwalo gyaffe 8 gifiirawo embizi emu ya mitwalo 10 ekyana ky'embizi ekito kitandika maketi weeri owalogini asobola okuzigula ne benuna embizi zange 10 nedda era ebadde example ebyokulya weebiri nina wensobola ozizimbira ekiyumba olinawo awo ninawo okuziriisa naye ebyokulya by'embizi tebibula era ngenda nensoloza ebimere mu bantu kati wano waliwo ebbaala wabuliwo ebyokulya ngenda nenteekayo ebidomola eyo mu bantu baneiba nembayita kale okufuuka bize embizi ogenda giriisa byakulya embizi ogenda giriisa buliisa byakulya
bimere ate obutakuyingira nnyo mu nsawo naye beera n'okukkiriza ekinaano nja kifuna beera n'okukkiriza ekinaana kyo nja kifuna beera n'okugamba nzikiriza ekinaana nja kifuna omanya kkiriza abagamba wamukisa abakkiriza nga tebalabye baasi nzikiriza ekinaana nja kifuna ng'era abantu we batakkiriza nti Bujingo asobola okukola prediction Pastor Bujingo ebyokutebereza essuubi lyeritto omuntu obeera n'essuubi akavidiyo mwakalabye wakalabye liki Bujingo amaze ebbanga ng'akola predictions ezo yakola ne prediction ku president kyaddako waliwo oluyimba olugamba nti kiri mu girasi etangaala mulimu akantu kali kati Bujingo omujjako hadithi kuwa president addako ye girasi etangaala president aliko era yaddako abantu bamusiima era twakkiriza yaliko Jeno Yoweri Kaguta Museveni balayira ekkololo yalayira ekkololo ye president omulonde Bujingo simujjako hadithi olw'ensonga kati bw'otunuulira Bujingo naye azze asabira Arsenal essaala Arsenal yatwala ekikopo Bujingo ye nga ye nze akunyumiza nasabirako ewa Bujingo sitandise mulaba mwaka guno oba mwaka guwedde nze nasabire wa Bujingo ng'ali ku Bat Valley nasabire wa Bujingo ng'akuba crusade za night independence night nasabire wa Bujingo alina obwongo oba yasoma psychology kati atono ono ye mulala mukko kati twasoka kibuukira ono bamuyita kati wetwakitegeera waawa no ku Bujingo bw'abanyumiza esitole ya Bujingo nze ebyo byonna nga tuvuddeyo tugenda e Kanani Bujingo yali awagira Chelsea emipiira gy'Ebungereza eyo gy'obaza Arsenal Bujingo yakubako emipiira gy'Ebungereza flat ng'atulagira ddala nti Devil Sirani ng'agamba nti tuwagira abantu abatali baffe saakitegeera anti yalinanga services ate mu budde bwe nga mugenze laba emipiira ng'alina osooka okuba emipiira tukomewo mu church tulete omwoyo mupya muchacha ate alyoka ababuulire ttimu egenda owangula uliriza Bujingo weyatukwatira Bujingo wawana nasirikira nendaba Bujingo ono ndaba mu church ku kituuti ebyemizannyo abikuba alina radio ku radio ko nyini nga tugibeerako tugiwuliriza we bajja okusoma sports basoma webweru Godfrey Mugerwa ng'asoma webweru nensiriikirira Bujingo najja n'atukwata n'atandika enjiri za season tandika otegeera Bujingo obulungi ng'alina season y'abalaluke gwe wenna yali asabiddeko ku Kananirandi ojjukira season y'abalaluke kati balaluke bw'okigenda waneeno kungulu oyinza okulowooza yali alina ntalo z'abalokole n'abalokole abasumba n'abasumba bw'okigenda ebuziba kyali mu maka ge mwennyini bwe yali asula wano ge yalekera Teddy ekajjansi naluswa Teddy gwe yabuli wano Gindi ekitende yamulekera amaka malamba kati ng'okigenda ebuziba bennyini aba church committee bo baali bamaze okitegeera nti Bujingo atandise obwenzi atya ng'aganziza Susan Makula nzawo nali sinaba kukitegeera nkitegeera luvannyuma nnyo nti Susan Makula baava bonna ewa Pastor Serwadda nkulaga Bujingo yani muli mu church awo nanze nga sinabuuka wonna njagala kutuuka ku kintu kya prediction eno Bujingo alinnya etambula buli ekizza aba ayagala okulaba ng'akiteekako comment nange obulamu bw'ensi eno mbabuulira liki DJ Senior B teweetekanga ku minzaani era Bujingo kino wakoze ekintu kya bulabe nnyo yayogedde ttiimu nnya yayogedde Brazil n'ayogera France yayogedde Brazil France Portugal ne Argentina
yayogedde tiimu nnya naye ekyamazima emukuzo yagenze ku final Argentina yabaddeko alina tiimu gye yayogedde tiimu zonna zeyayogedde bbiri tezakubye final ezazanye final teyazogeddeko Argentina yabaddeko Argentina yabaddeko the fact that nti tayogedde tiimu emu nti eno yegenda otwala nayogera tiimu nyingi yayogedde tiimu egenda otwala kuba tiimu zonna zeyayogedde ziraba zagenda mu quarter final zonna zeyayogedde gwe omanyi guno omulembe gwakyuka Bujingo abeera yatugamba amazima ayinza okuba alina kampuni beti gyakolera ensimbi naye kati pasi obudde bw'okusoma kyaki yabuza mipiira bw'okusoma Bible naye era oba olaba nakunyonyedde akantu ne nkugamba nti abeerawo nga mwenna muzze okusaba naye nga mwenna mwene ebirowoozo biri ku ki ebeera season nga tuli mu season ya mupiira twade mu season ya World Cup nga ino osooka bakwatiro layini ebyadda si yeyeka yawa prediction naye olw'okuba mwegwe mwagala okukuba buli yawa prediction yalabe wabadde excellent Dennis Bosa babadde balina interview gye baakola n'agambirawo Spain egenda kutwala ekikopo Ismail Dakaba Kigongo kitegeerekeka awagira Argentina yagamba Argentina lwakuba nange sigaba zishuwa naye twatoka mu round of 32 round of 16 round of 32 Spain yakuba Australia namanyirawo Spain egenda ku final nga wanga wakirabirawo mama namanyirawo era kuno kuliko Gaza MC namugambirawo ne secret ko DJ secret namugambirawo namugamba wetegereze nyo Spain eyo egenda ku final nga bakazanya mpira gwa round of 32 ne waliwo ne DJ ko tukolana ne program amita DJ Chris era ku final nabajjukiza nga Spain etebye mudakika 10 ne mugamba Chris ojukiranga akugamba ku Spain eyo ekyamazima nze wala World Cup team yanuma Japan yanuma Japan yali neddiba ne bambi nga basajja bompi buli season Japan ezetwe kuba omupiira nga tujja tugulaba naye gukomaawo bakiki baba bulamu ki bali neddiba kalungi nze balina kalungi Japan awo nyini naye Spain omupiira gwe yakuba Australia ogugala mu 32 gwali decider nnyo nga bano bonna baqualifies tebana baguza nnyo awo nagwe tonnalaba mupiira ono ku Spain yatutte ekikopo Argentina yali mistake okujja ku final baada byali na mix empira gyo yaji wa kujaga mu kinaneyo oba yatunda omupiira ani tuko yani kochi wa England oba yatunda omupiira nze Spain England France yali Spain omupiira gwe yankuba nze nabadange yali pagira France naye omupiira gwe yankuba nabirawo tegali magezi ga tiimu wabula gali magezi ga coach omusajja abasajja basomba omupiira yakola sabu zonna nga ziri excellent Spain ng'akuba France goal awo kawe nakkiririza kati awo gwante gwogira awo ng'otandise osazeewo ogirabe kubanga olaba ebikubi abasajja nze tiimu ezinakuba wadabirawo yafundikidde eri mu kibinja awagira eyamukuba France yali erina omuzannyo omu kweyimiridde Mbappe nga kweyimiridde kati eyo omuzannyi nga bwe bamuggala France yali terina ki kozi n'oli ani omulala Dembele Ousmane Dembele naye ate oyo Dembele nga tebamuwa mipiira nga bonna abaana bawa Mbappe emipiira nga Mbappe nga abaana bamuggadde nga France terina kiddako era wagenza olaba nga Mbappe era top scorer ng'era yabadde ateebateeba osegera ne Dembele abadde ateeba akubye golo zaabwe bakoze ranks z'amagolo nazirabye atuwuliriza twali tetwagala tiimu ebalira ku muzannyo omu balira ku Messi yekka kituufu osegera olaba tetwagala tiimu ebalira ku muzannyo omu twagala tiimu nga yonna emanyi kyekola nga ne defender asobola okujja n'ateebayo goolo yabadde Spain okitegera bulungi buli muzannyo nga buli bamukwata akola kama overall naye badde okubeera World Cup nga ndaba nenga awo wenyini wengenda okubuuliza ekibuuzo ku kamera nawulira bulungi Morocco nga yesigaddeko naye ate nga saagala nga njagala bagikubeeveeko awo wenyini oba yali ejja tusumbuwa awo wenyini wengenda okubuuliza ekibuuzo
World Cup ani favorite player wo yakusingidde ate kati gojigoberedde okuva mu 32 mu kibinja favorite player wange nga tuvudde ku bino ranks z'ebirabo nga tugenze mu sports ddala waliwo no gayiti kipa waakano akasi akajja oba mulundi gwagwo ogusoose agondi oyo ensi yasooka okujja waliwo ensi yasooka okujja yasooka okujja kipa oyo n'agenda paka ku round of 32 we bamugiramu kipa oyo yali akwata emipiira nga liseze naye ngalaga musajja mukulu oyo kipa yansanyusa nnyo bambye story eyankwatako nemwetega nnyo nendaba n'emipiira nendaba n'eplays engeri gyabadde performingamu wali mu stages nansanyusa then mu bano abagamba nti basamba nga si kipa abasamba nga si kipa nawulira bulungi nga omupiira gwa England nga Saka ateebyeyo akagoolo yakuba France goal satu nawulira bulungi ngamba final y'omu ku bazanyi aba sikiwanti waliwo omulala yakubya trick World Cup mu Premier tufunyemu ashininga World Cup yonna ekibuuzo kya Rick oli Mbappe mwenyini yafuna trick ba France yalizanya France yali na timu yali sema yakuba satu Rick awengere oli munabya bizanyo World Cup ani yakusingidde no kutendeka ekibuuzo kitono ani yakusingidde musa kuba kamantama eyansingidde ndoza yabadde Declan Rice yakoze kyamaanyi okutuusa wabu awo wenyini wengenda okubuuza era nkomawo gy'oli yatusiza wabumbe sorry defender yateba goolo yegwa Jude Bellingham Alekin yani Alekin waliwo Jude Bellingham Alekin Giuri yachengezaako okubuuza midfielder midfielder njengezaako okubuuza Ricky osuubira ani agenda otwala Balando agenda kuba ne Balando bagisinzira kutegeka Balando bagisinzira World Cup see deciding nayo sebo inakyegata naye wabirala birire njagalo agenda otwala Balando World Cup omusajja abuziza ekibuuzo agenda kuba Yamal fena tumumanyi sebo ze simumanyi nze kulwanga agenda kuba Yamal yakusingidde owansonga ye best player owachi owa Barcelona yatwala ligi ya waka Yamal best player wa ligi ya waka Yamal waba uli ensonga Yamal ali mbato kusikwala ba World Cup kalina alina goal emu Yamal ayatebye goal emu mu World Cup kenonoonyereze ati yagenda otwala Balando abatulaba tutudde be coach yagenda otwala Balando mutima gwo gwoyagaliza Mbappe agenda twala Balando Mbappe agenda twala manyi lwaki Mbappe alina ligi ewaabwe alina Champions League nedda nange ndowooza yange Mbappe asambira Real Madrid si erina La Liga ligi ewaka Barcelona yajiina engatto Golden Boot ya ligi yajiina ne ya Champions League webale nnyo so ate nga bawa amuzanyi mulungi sibaki bawa muzanyi mulungi tegeza watwalire nga tobeera muzanyi mulungi simanyi lwaki omutima njawukanye nammwe mwenna omutima naye mubavuganya Balando mu noise gwenda ba ku internet ndaba kuliko ne kipa wa Arsenal ne lwakwa World Cup laya kati onekibuuzo kyewabuuziza bulungi nnyo wabuuziza nti barankingira basinziira ku ki era ranks nze mu kumanya kwange basinziira wano Champions League okoze otya empisa mu kisaawe obadde weeyisa otya attacking yo nti assist obadde wetaba mu nnumba zonna onoonya
ekirala kwe basinziira entebayo yalieta maliriza nayo nnyo n'ekirala otutte kimu byonna waliwo byonna no bikula notatwala kati bwe ntunulamu nendaba mu FIFA Osman Dembele alina Champions League alina ekikopo kyewaka World Cup aze afase waliwo goals zaatebye netali kuba top scorer ali ku 10 abasooka top scorer nolaba 10 ayinza okuba netali kuba 5 abasooka abadde ne goal 6 goals 6 10 kwa naye nga mu goals ezo 6 bamulanga mu top 10 abasinze okuba goals ennungi bamutaddemu so nze mufujja ke golo za badazi tebanga defender nga email na sindika ebizukwa jamaa bana basinga bamala sala amajiro ati FIFA egenda kuwa ya maro balano tuwensonga ekisooka mwana muto oloza FIFA eriko ebyo nedda ekirala era akoze n'amaanyi okutuusa tiimu ze zombi awo Barcelona ne Spain awo nyini wengenda okukyala ejingira walabye World Cup nga bagaba ebirabu bawadde omulenzi just 7 yatebye goal gwe bawadde ng'omusambi omuto gwe bawadde bagabye ndagirabye kati ranking otaya malo nti mwana muto era muto leka kuwabya abantu basakata TV era muto yagenda otwala tujja kudda wano kusakata sebo nga kuganga yamalo yajetise ojja kunjocha bazigaba dimanya senior bagenda bazigaba Premier League yakatambulako anyway era tojja babira bakuba ku mukoto tutava kubitambulira ku mukoto tutava tuba tuli awo nga internet nga bwe yazza oluyimba lwa takwagala bomulaba londe namba yo lwa Sofinanto Robert Pologoma DJ Senior badde neta wakosako ku Windows XP ana zirabanga bulabi kati oba searching wonyigamu ekigambo bwoti nonyiga enter wansi wano wabaawo akabwa kasuka ne kawunyira nga kayimirawe naye nakalabanga kati byozi nonyiga binza obutajjira we ebyo oyagala biba bijja byonna ebyaddawa ese akabwa ode kataunya oyogedde kabwa nenzijukira awo nno ebiseera bwe nali ntandika okuba endongo nga nebbe waka nga tukyakalira amanyi namasuba bw'ova ku toto yenyini eyokukuba ekyemmanga kuludda erudda Entebbe webale nnyo ku toto wenyini waliwo ebbalawo nga bagita Anodis Bar alalala nga tukyakalirawo nga dijja kwesa computer DJ Musisi oba yaddawa musajja wange twamulingiza walina awandikamu akabona nga DJ Musisi oba waddawa nkujjukira nnyo musajja wange twali tukusamba omupiira musawa amaaso tiimu yaffe kokitaddewo oba waddawa so kati kyekibeerawe naye internet bwe yazza oluyimba olwo ennyimba enkadde nnyingi zibadde zikomawo mwetwalabidde n'oluyimba lwa Nassanga na lwa Kalifaaganaga nga lukomyeyo ate n'ennyimba ezo zitandikira ku muntu omu either nga alina following ku internet okwo n'akola challenge abantu ne baagala challenge eyo ne baduwetinga ogenda olaba nga buli omu nga luyimba luzemu nga ne badde gye baluku tebatandisa oluddamu oludukuba nga ne mulundi guli bambi nga omuyimbi we yalinga oluyimba olwo lwalina nga lupya nga yeegayirira badde gye baluzanye nga tebaagala nga tebalupuleyinga internet eruziza ate kati lukuba rediyo zonna kati zirukuba nyine luyimba talutumidde mwana akuŋŋanyiza abayimbi Kalifaaganaga mumanyi bulungi akutte Lilupazo namba 1 akutte Wininwaji akutte Uncle Wizo Manizo akutte Nedrisa Mzuza Kenzo nyine BET mu Uganda president w'abayimbi Uganda yonna n'abatuuza ku remix ya Nassanga ate nga muwandiisi kati ekizibu ekiri ku luyimba olwo nti bwe tutakola ikisoke manyi lwaki ikisoke kitya anti amaanyi amangi bwe gabeera wamu tegakola oluyimba amaanyi bwe gabeera wamu tegakola akwegatta geemaanyi anti kati ate amaanyi bwe gaitira too much of everything oluyimba waluwulizaamu oluyimba naluwuliriza era nze ani yakusingidde mu luyimba olwo Lilipazo Nassanga ow'Ennassanga ndiri Uncle Pazo nze bye bayimbyemu byonna biri average bya bulijjo naye
Bilia Village nyonyo tamuli ekyantanisiza mu wene nwaje webale nti yafitinze mu basajja naye mu byekisiro uliriza oluyimbo olwo yafitinze mu basajja naye mu byekisiro uliriza oluyimbo olwo nyine I think my opinion katona wandoza Khalifa yandikoze bwati oluyimbo olwo nalufuula rhythm era singa kati lw'amaanyi nnyo n'akwata oluyimbo olwo version 1 wakati yenkola yali mseriko na wali lupaza nateka mu verse ejo olwo ne balufulumya version 2 nawo ne waji nateka mu verse ejo olwo ne balufulumya kati abayimbi bonna bali mu singa version zanjawulo kati kwandi baddeko version ejo abantu basinga okwagala nga tunasiba kwekyo nga tuwuliza kimu oluyimba lwakomewo mu abalusiza ndoza babadde ne kyebazimba ekirala okukwata abantu nobanga olosita mbandabira ddala nga bayonoonye resources ku kintu ekikyamu nedda liri pazo kyeyakoze ekisookera ddala liri pazo alina ekivu oba kiriwo omwezi ogujja kati ekisookera ddala n'ekirala liri pazo okukwata oluyimba olwo luleeta oba oluyimba okwepushinga yabazeewo akasente akasente yakabaza atya wawano liri pazo alina ekivulu anoonya stant pushinga kivulu kye ate ekivulu kiri wano ku Forest Resort erweza wagenda obeera oyo nyini Khalifa aganaga yesimbawo ko kubwaki kubwa MP Kawempe sebo naye musajja wange atagadde naye badda Khalifa aganaga yajja kwe Kawempe yajja Kawempe webale nnyo by election webale nnyo yajja na FDC kati yali abala kasente kati waneno liri pazo okuddamu oluyimbo n'akwata abayimbi abo n'abateeka mu gundi ne bakola kolabo eyo ne bagita musajja watu yadde ayiya bulamu agatta sente naye oluyimba lwo nga lwo ekyamazima si lwe luyimba mu time yewe yadde alina okuzza okiwakana okikiriza yeyaluzizza Senior B gwege nyini guno omulembe gwa simu yeyaluzizza omanyi lwaki wali muyimbi wana alina manyi gasobola kuzza oluyimba lukka olimba internet abeera muntu omu abeera ku internet nakola katalenyi mu luyimba olukadde abantu ne bakaagala ne katambula oluyimba ne luddamu ne lutambula tugambe nti lwamutomedde butomezi lwamutomedde ng'abalabo bazika sente lwamutomedde era talina sente ze yakoze mu lulimi ekiseera ebyaddala Khalifa musajja Khalifa si musajja wange kale nkankomaawo tetukyongerako kankomaawo naye it's okay era nabadde ndi awo nga ndaba omuwala we bamuyitaani era ye yakola challenge ya atakwagala oba omulaba ng'akoze mu luyimba lwa Elton Sente Elton bana abakiwoko Elton Sente lwe bayita namufunye olimba mbadde sirumanyi olwo olimba sirumanyi lutandisa okwetoloola era nagenza olaba nga ne Elton batandisa omuwaza interviews ezaaka nawe interview nyalabe gye yakoze nemanya oluyimba olwo lwandikola ki lusambye akajji omanyi oluyimba bwe lusamba akajji olulabirawo nga lujja kati olwo lusamba naye lukadde nnyo lwe lumu ku nnyimba ze yasookerako oba lulinga mu lwa mu 2006 tubale nti TikTok ekoze kyamaanyi nnyo okuzuukusa abayimbi baffe yemu esobola yemu ku app ezisinze kubanga ennyimba ezikomyewo zonna ziisaawo TikTok mabega wano ebadde yakata oluyimba lwa Kafeero nga lukomyewo lwa Dipo Nazigala kapati ka gunde Saabasajja tulobanga tulagundanga babiri so kiba kitegeeza nti platform gye tulinawo aye Kafeero yakyatulemedde mu Kafeero ate enamba zaawo zikola mangu kyekirungisaako abaana kwebali ate era abaana bafuniddeko sente bajja kukola okwo oluyimba lwa Maddox wanaddemu abasumbuwenze nkubuulidde Maddox kuva ddala kyakyatulina otambula mu bbaala dijje nawe otambula mu bbaala waliwo bakuba oluyimba lwa dijje lwa Maddox ebbaala nesigala ng'ekyo kyebakola aba talina njawulo na Afrigo Band
naye tewali oluyimba lwakwaluyimba Afrika bana bakozesa sikalanga batudde naye oluyimba okudda ku internet kirala n'okuba nti oluyimba lubadde mu bantu oluyimba okoma mu bantu lujjanga olupya amaanyi geruba nagugaba maanyi nennyini walo luba lumusinga oluyimba lwa Nasanga lulina kyelwongera ku liripazi ku gundi ku aganaga yenga yemwongera yonga yo omuntu ennaku zino ne kamera zibadde zamwera soko malayo soko malayo sagala kwadiribigira mu soko yatera bikubadde nungi nedda ennaku zino ne kamera zibadde zamwera bire byaddala Khalifa aganaga enyiba badde bazikuba naye ng'ekituufu anda kamera takyala ebivulu twabadde abadde yakyusa ne management nga yaddayo kola naye Makaros Makaros tomanyi Makaros yamuleeta yamuleeta ne baawukanawo balwa nsimbi naye baadde baddingana kati nga baddamu kola yaddayo ne yeetonda n'akubanga bivi wansi nga badde nate tumuleeta kuki Abiraifu Bakasanje Khalifa aganaga bad character boss nakamba ya accident nagini ngato so nze mbadde kugamba ensonga yange nti Khalifa remix ebimwongerako olw'ensonga abadde yeetaaga bondi ne bayimbi banne kituufu ate bw'abafuna ku remix eyo ne bamuwaamu basobola n'omwongera zikola bendala nga teziri mu remix eyo kituufu ne bagamba mwana wayimba bulungi mu remix eri katukuweeyo tune wano songs zinemuwayo nwaje mu remix full mwanya mu single full songs have emuwa wamwere ogamba songs zayizo muwayo watonga esobola mwongera jamwongera nolinda collab ya nwanji ne bad character ate sebo Khalifa muwandiisi wabula I doubt sekyanzigwe mmanyi bayita mulungi I doubt oba Khalifa yawandiisa lyrics za remix eno buli muyimbi ali mu remix ze yayimbye oba buli muyimbi yaze ne writer we buli muyimbi abasina ndowooza Khalifa inamu enjawulo gy'asobola owandiikira abantu abo ne bayimba ebinyuma era aba yawandiisa ebyo bibi ndowooza bwate bwe yabadde ate bwe yawandiikiranga shiba tewamuliranga akayana yawandiikiranga yawandiika ennyanda bebe wankuba ennyanda wankubiza naye nakyuka lwe lwasinga ye nakyuka nakyo olwa lockdown nimba lwali lwa ddala lwali lulungi teyamumulisamuwagire ennyimba z'Abannayuganda olaba emba tumuwagidde muyimbe Munnayuganda bwati atuuka time nga amaanyi ne gamugwamu kennyini ogambye wano TikTok Bannayuganda be bapushing ennyimba era okyogeredde wano ku kamera olagudde Maddox Sematimba omwana agenda kukwata amata n'amagembe ajjemu kalayini naye era mbadde nkugamba nti olumu ne challenge ezo tezibaza Bannayuganda oba ziba za muntu nga maybe oba mukazi nga si Munnayuganda naye nga yadetingibwako omusajja Munnayuganda obanga mukazi muzungu yadetingibwako omusajja Munnayuganda kati n'afallinga in love ne sound ya music wa Uganda kati wagwira akayimba akakadde kati ekikaza nti buli omu abagamba omuzungu ono yalabye ki mu kayumba kano awulira kamunyumira ono atali Munnayuganda ne Bannakenya bangi bakubye ennyimba zaffe wano challenge ne ziddamu ne zikuba ono atali Munnayuganda yagadde ki mu kayimba kano kati Bannayuganda ne bakwata challenge negende bumbujja naye nze kyensaba ekyo tekimala Nja kulinda DJ Senior B ali ku mugati gwa weweeta DJ Mulamba ono ategeka ebivulu ssebo ekyo tekimala mumanyi bulungi lwakumusirwa kuba nteeka bivulu kyate mpagira ebikuli ekya kisiru kijja naye kyangamba nti ekyo tekimala tetujja kulindanga nnyimba zikaddiwe lweke tuzizze twagala ennyimba nga zikyali fresh omuyimbi ono waaba yakateeramu ennyimba tuzaagala omuntu ne bwajja buzina oluyimba ki oluliko essaawa eno olw'Omunnayuganda olupya oluliko oluyimba oluliko essaawa zino olw'Omunnayuganda olupya olutambula tulinawo gundi David Utara alina oluyimba baluyita batya ati lutambula baluyita batya kale nyimbiramu batolumanyi taito luyimba lutya ate uzi wenayimba nja lwonoonasi sasose kola bihaso bwe nyimba ngenda lwonoona abajubisa wano tugenda baleetera bbala munene ameere
kuba oyogera bogeze nti balamu uyo buli kimwe ne kiterera kale no kuchaba kati kuchaba ba minister kati kuchabala mukanje kuchabala mukamba nyumize ka story kane nabaddejo era we nabadde ntudde muwulirize bulungi we nabadde ntudde omusajja yazze bambi nagula kilo ze zabadde 3 ezakanyama akanyama mukategedde okay nanyumyanga na akanyama akawomu kati omwana bwe ya nebino yade blogini babadde eyo manyi ninaze wentuula ne bana ntumye ettooke lyange kati supu abagwawo bogereko bajjatuwayo ku ssente ati chukuma bagagga akuma bagagga bandi kati yade ntudde ngamba abane munyongere ku supu omusajja yatumiza kirezo sat manje jabade kagere wetwaba gasupu na toke nage ndewunya uliriza nga bajogera supu kati omwana yabadde mu kiyungu ku kilo 3 yatadde mwawe ebiboga amatooke omanyi wabaawo bebongera yongera mwawe kati nenyama ndo omwana nakendeezaako kati bwe yagireese otebereza nabaddewo nzanyumya nabaddewo kati omusajja uliriza nedda nzerawo ttooke lyange na supu nabadde mmalawo ttooke lyange ne supu kati omusajja nga tayagala kwogera nti atumiza kirezo kati ng'aganyagamba omwana okoze emune 2 ngabakakomando oli akanyamugamba muzeyizo ezo ziri tojogera kibalayo nedda wano liwetagawo balamu akazali tuleete balamu obuli bwengozi era buli weyayogedde balamu kati waba wabaddewo tawuni kiraaka yadduse emisinde yayiseemu nejjadde ali awo ku buginisi bwe n'amazzi nga alinze deeti ejja naye ono olw'okuba nti minzaani yalabye nga tewera omwana yadde mu jokoni amugamba muzeeyi nedda ziri 3 kati ye kakanyagamba eno eryemu ne 2 kumbe muzeeyi awenjula nedda wano wetagawo balamu omusajja yadduse kati nno mwekambawo ekintu ekirala omanye ebintu byatabuse mu ggwanga balamu n'ennammere batulina ekyamazima bo batulya kino ekisanja muzeeyi Museveni twali tulowooza osaaga okugamba nti nno naye kino kibyaddala si byakwebaka bwe twabadde tutudde twabadde mu dduwa ne baleeta olusani twabadde mu dduwa twabadde mu dduwa ne baleeta saawa y'okugabula we yatuuse salamu awo bontudde nasomye mu comment section eri eya video gye twakola last n'agamba naye DJ Senior B lwaki tosiramukira ddala ng'omanyi otoola salaamu ati njagala nnyo obusiramu naye nabagamba zembulako omuntu anjubisa n'abuulira obusiramu n'entyamuka Shanizi omusiramu yakunoonya Shanizi tulabo bali shamuza tujja munonya baba n'amaanyi gayinza kubuulira muntu ngazi uliriza twabadde tuli musiramu uli musiramu nti taliko imaani bagita imaani muwulirize bannaye nafunye omukisa nabaddeko mu dduwa muwulirize bulungi baleeta olusaniya kati tutudde omanye abasiramu balina entuula yaabwe webale nnyo kati nze olw'okulya nagiyize uliriza olw'okulya nagiyize Olwalabu lwabadde lukwajja tutudde sajja abawala abatukozeeko ne baleeta olusaniya nga lw'amaanyi nga lwokya lubumuja wanyaka kakali akeeru akawoowo konna nga katukubye naye bamaseeka we twatandise okulya bwayogedde ekigambo bisimillah we twatandise okulya seeka yayodde ekibatu ky'omuceeri omanye okuguteeka mu kamwa oluliba lulona ne luvaako oluliba lwavuddeko mu kibatu nayo n'aluliiramu seeka omulala gwe nalabye ani yasembereza Alex Amalimba nabaddewo muwulirize omusajja yayodde omuceere ekibatu okuteeka mu kamwa oluliba ne lususumbukako n'aluliiramu kati neno okukyuka bwe nti ngamba seeka
olaba Seeka yabadalya omuceere olulimi naye yaluliiriddeko yewe ngameketa olulimi era nina kye nayizeewo era owulira nze awo nyini awo nyini Swaba yagambye nedda kyo tekisoboka abafumye omuceere guno kyetaaga tuyete Balamu tosobola kufuma muceere bwekuti so Balamu ekyamazima yeetaaga ndowooza batukeko ne mu community ya wansi buli mboozi abeerako buli mboozi yaliko buli wamu yaliko Seeka yamekesa olulimi oli ewayodde omuceere bw'ati oluliba lwavuddeko bweru naye ku lusani yaawo nange natulako ku lusaniya lwa sheeka bamasheeka nga bangi ziga nti ziba nnene nnyo ku mawuledi ez'amawuledi ziba nnene nnyo nawe nakuba omuceere ku muzikiti kati abasajja jjukira batusako bwe batipira awo abali b'omuceere tumuyita walli Allah maswali kati bagenda basulako ebifi 2 3 ku lusaniya wali olwedde omuceere guvaamu wansi eyo nga bingi naye kati bino ebiri kungulu babiyita appetizer okirabako noyola wali kati sere yakola etipi kati she yalabanga watudde wennyini waguddewo 2 ewaneba waliyo 3 newaneba waliyo 3 akola drive naba drive y'olusaniya awo n'agamba baswaba nabbi sallallahu wa sallam yagamba enseno yeetoloola nga olusaniya luno lwetoloola n'alutuusa si mukimanye nti okeera wano nozukuka ng'oli walala n'alutuusa awo wenyini bw'olabira Seeka n'akomaga n'addamu n'aleeta irimu endala tabbiri n'agamba ensi nabbi yagitambula okwetoloola amawanga gonna wali anti nga buli watoloza ati gapu gyalonzemu egwakunze bankyagaaye nga ntwala omukono nkwata wali ekifi n'aleeta akalala n'akyusa ati namaliriza olwoza nkutte nga nkutte 9 kwa tuli ku lusani olulala luno twali kuki tegali mawuledi yali idi tugendeyo mbakayima Shafiq watufumbireyo kyatera okukula buli kino kyali wakaawe nga tanatandika twala abantu luweero omulenzi batugabula abasajja bangi bakola ku ddembe badijje bava mu mabbala bano betwalinga tukola ne kayima batutuuzaako we bati ati swaba omu agenda akubamu bwati afunye ati asuulayo naye ng'okwokya kwe gwali kati akyusaamu ati baaba mukama nga awulire aggwawo yasiriikirira ati n'atunula waggulu bwati n'obuuza Swaba kiki asirikiridde ati tuli asirikiridde kati omukufa mbuuza kati nga tanamubuuza tugenda okulaba amaziga gakulukuta kati bamubuuza Swaba kiki ndaba osirize tokyali ate amaziga gajja enfa ya nabbi kumbe ekifi kimwokya ekifi kimwesimbye ngali bulala nga kibabula kyebeseeko omuceere ekyo kyennyini kinzijukiza omuceere gwokya tegumanyi ettooke gwe wali okyalina ku muceere naye akamonde kookya akamonde twali ku mukolo omanyi tu self service gundi line eri tugasitula 5 naye nga basitula Swaba jajja anyumya ndikanye agamba ni ojja kunkwatira amazzi nkwata amazzi Swaba yateekako obumonde 7 sowaani nabubala omukyala yajja n'amugana Swaba n'abalala balina ofuna aganidda emmere bakoze nga yakulya oba onzite tulina okugirya n'abalala bajja funa emmere gyeri mu kyungu kyogambe weddeyo buno bwokka Swaba nga atwala emmere kati
olwokuba nti omuceere gwali guwozeewozeemu obumonde omanyi omukolo oguli self service babeerawo negundi zo zibusigala zokesa emmere yasooka kammonde emmere yonna yayiika ku makanzu olwatulayo bwati akammonde tuli ku mukolo basigala kooja naye ze byaddala baswaba ewaka nina ekkanzu yange eja eyo eviirayo nsonga okakananga swaba yatta omukolo eyo ye eviirayo mmere so Balamu ekintu kyagenda akola ekyokulaba nti bafefetta sente z'omuwi w'omusolo ekyamazima njagala okutegeeza Sakata TV nti Sakata Vibes nti abantu bonna abali eyo ebuwaŋŋanguse Kalamoja Kuumi Nebbi Masaka eyo ate kati wali Masaka ye erina ebitundu bingi na wano wenyini we tuli mu Wakiso nga tonagenda nnyo oluguudo lwa Nakawuka Kawuku Kasanje Wayampi Balamu ajja luyitemu kuba lwanguye bannaayo oyogedde oluguudo awo nno oyogedde kale bakola naye ajja ayitemu kuba lwanguye nze ndandise otegeera oluguudo olwo mu 2007 naye nga buli mwaka ekituufu ssebo minisita Balamu yawo tutaase ku mirimu egitambula empola mu Wakiso district kuba gavumenti emirimu gitambula mpola gavumenti eririzinga ssente abantu babasasula dda bali ku ssente balya naye oluguudo terukolebwa ebale nnyo gavumenti eririzinga ssente bw'otunuulira batawuni kanso ze tulinawo batawuni kiraaka abammeeya ekyamazima bali ku ssente za muwi w'omusolo bafefeta bali mu kulya kyokka ng'ate President Museveni ssente azikola ki abasasula emisaala awo wenyininyini otunuulira amalwaliro obadde okimanyi nti waliwo eddwaliro LF centers zine nga ekyamazima lirina kuba n'abasawo katugeze 7 naye nga bo baligestaringa abasawo nga 15 ewaffe LF center tulina azaalisoogwa tokka abakazi naye Balamu singa tugamba nti Balamu ajja enkya ne tugenda mu book of records ojasanga nga baregestaringa abazaalisa nga 3 kitegeeza wali abafuna kati ate ng'omusaala gujja nga tebakola bwe bali omusaala gujja balina omuntu omu naye nga zino ssente endala ogenda okwekanga mwenyininyini mulimu abantu nga 2 oba 4 abalya ssente mu ghost employees government ebitongole bya gavumenti bingi birimu ba ghost employees nga babasasula omusaala naye nga tebaliiwo mu buntu ng'ate n'emirimu tegikolebwa nga ku ssente zisasulwa otegeera kati nga nagamba nti manager Alex akwasiza Kapera F Bakasanje gwe manager nga jali e Dubai kuba yangamba biteko naye emirimu bwagikukwasa gikole bulungi abadde tannangamba olya ssente z'abasajja neralekerera jali nga akwasi mukaberako bitambudde anti kakati jonaleeseyo baddi jonaleese senior B ne mwoyo akakadde naye ng'ate waleese bijjese kikubo wawali wa mitwalo 7 kitegeera ng'abantu bakomplaininga DJ Nongote nyuma ate gw'ogamba waleese amalayo nga muwaniranga bwe kyakuye otegeera nga n'olumu oteekamu non-stop n'ogamba naleese DJ waawa ne muwayo 15 naye nga wataddemu non-stop bagosi abo bangi nnyo mu bitongole bya gavumenti kati nze Balamu aba biyitamu abasoke batereere nze ssente sigaana oba bazirya naye bakole emirimu jibenga jikolebwa tegiri benyininyini bano ba Joro Ssenyonyi ne gundi Nalukoola basabanga za actions show the proof bagireese ate namboza avaya olereza ababbi tuli mu biki lino eggwanga liriko lighted so Balamu nze mpagira lese kuwagira ekintu ky'okugenda mu maaso n'okubanga okola edingo kwata ababbi abalya ssente z'omuwi w'omusolo opposition basanctioninga abantu abavunanyizibwa ku projekti za gavumenti ezitakoleddwa bulungi naye nga babayita no mu office kati oli ajja ne paperwork ku lupapula n'abanyonyola ebintu nga birifaananamu ng'ebyagala okugatta kati Balamu agenda kugulaawo webale nnyo Balamu agenda n'opposition yakyusiza omukulembeze ebipapula biteeke ku ki ebipapula bireete kugulawo ndi tulabe byobala byebiri kugulawo ndi era ekintu kya kamera ekyo yena atambula ne Balamu ku kamera webale nnyo eddala kubanga otusuulirayo ddala bakwata abaana bali ku gundi
ku gali ya gundi campaign za president Museveni abali ku internet social media za gali ya campaign ya Museveni bonna be bakozesa batambula nabe bakoya kwe kuli gundi shoni namulabye nakalabye namulabye nga ali ne minister na mbere sebakola bakitegerera ddala biga sobirente ekyo kigenda beererawo ddala mpaka omanyi waliwo ebintu ebizenga byapeninga mu ggwanga nebimala nebikola ki omanyi yali entumba gye basigako ebizigo ng'ekola ki awo nyiriwo ngendo osabira ministries endala mu gavumenti mujje muveeyo nammwe mwekolemu omulimu muleme kuveeyo nga mutudde butuuzi leero kino ekisanja Minister of Health tuli bubi tetulina tulondoola Minister of Health oyagala bakuyambe muki emirimu gya gavumenti mu malwaliro ngaki mingi ekituufu twetaagisa abasawo abazaalisa nga 4 Kasanje Town Council Electoral Center 3 awo wenyini twetaaga abasawo abazaalisa nga aba ekituufu abakyala beeyongedde obungi ly'eddwaliro balizimba weeriri ebitanda weebiri naye abazaalisa twetaagayo abasawo ng'aba abakazi baba batusozaala mu dakika yemu nga basatu omuzaalisa ali omu eno bamuyita natukako nali ntutteyo mukyala wange ng'agenze zaala yazaala bulungi era mwebaza yazaala omwana muwala omwana kati ndowooza wa myezi bulowooza nedda sirowooza bulowooza yani gwokyogedde kati oba wapapa dda sinnaba ate nobwedda amaaso ekizadde kyosobola okimalira ku myezi 3 era ekikigwe nga wayisizaamu dde omukazi omugumu aba yabikola buza Sseddunga akimanyi naye nga ku nsonga y'amalwaliro ekyamazima awo nkubira omulanga eri gavumenti tagamu abalondoola ekyamazima otuuka mu ddwaliro omulwadde katugeze avudde olugendo lwa bodaboda emuvugidde 3,000 avudde eri bumewasi atuuse mu ddwaliro lya gavumenti okufuna obujjanjabi ate bamuwandiikira akabaluwa eddagala ataddeyo aligule kiriniki gye yayewaze nga talinaamu ssente bwensabira gavumenti yaffe ministries zonna muveeyo muzuukuke mukolerera abantu muleke kutuula butuuzi eri kusayininga bilioni za ssente nti ekalamoja twatutteyo eddagala ejjinja twatutteyo eserere twatutteyo naye ngaekyamazima teriyo eddagala lituukayo eddagala ennyini mu ministry mwennyini ate mulinamu abasawo bammwe abanene emulago bemuguzaawo batuguzaawo ebweru emulago byonna tusaba Uganda webale nnyo eddagala libulira ddala soka tusaba minisita wa health yakyaliko Ochieng bakyusiza so tusaba zuukuka ojja okolera abantu minisita sinafuna budde bulaba kabineti ICT wabadde gundi wabadde yali omuto nange era awo ntwala okusaasira eri naddala okusinga ddala famire z'abaana bafiira mu accident essomero lya King David mukama bagumye bambi nabonna abafunye accident mu mbeera bwetyo mu kaseera kano mukama bagumye era basobozesa okuyita mukana akaseera kamuyitamu rest in peace Captain Ali accident ezo waziraba accident eyo Ali naye yafa bambi rest in peace general naye teyafiira mu accident yes naye era tuwaayo rest in peace omwoyo gwe ulamuze oledde abantu b'ennebbi era bamukaabira Ajumani abakoledde nnyo tebadde muntu n'ogwo amwesimbako ate bayizawe kyembadde manyi ku Moses Ali wano eraba e Kampala wano buli luguudo lonna lwomanyi olubadde lugatta e Kampala nga luyingira e Kampala abadde alinako amaka abadde musajja ddala nnyo era nga Moses Ali rest in peace ng'obuvunanyizibwa butwalira ddala so bwe tukomawo ku nsonga ya accident wa wano ekisookera ddala neebaza Honorable Jesse Muyingo
bakoma nti waluddewo yaliwo ng'owekiseera ow'ebyenjigiriza owa education and sports yaliwo ng'owekiseera anti era amyuka mukulu mami yakyusibwa okusinziira ku mukutu gwa X nzomanyi ngoberera nnyo okusinziira ku mukutu gwa X President Yoweri Museveni yavaayo n'ategeeza nti mami First Lady akyalina obukosefu tayewulira bulungi naye ate emirimu girina gigenda mu maaso so n'ateekawo Honorable Jesse Muyingo abeere nga yabadde gwakubiri wa mami abadde obuuza ki Jesse Muyingo musajja mutabani wa Sylvester Muyingo kituufu kati kasitoba nga wasoma ate nga nekirala ne Uganda weyatuka kasitoba wena connections kasitoba ne connections wabawo ddala nze Sekandi Godfrey mutabani wa Sesanga nga Sesanga yali minisita bampa amazina abe mu ngalo awo nyini kasoma mubata mutandise kulikinga byani akumanyi awo nyini naye ontwala nnengerayo ndabayo ngomaze bikolerera ebyaddala ate era bakuwanga olinawo ng'osobolawanamera omumanyi tomumanyi Sempigi omumanyi Honorable Sempigi mumanyi yetyazaala omwana katawa waali jantwala naye nze nkomyawo awo sijja kugendawo ne taata era bino tebirimu mbuno nze Honorable Zaake mutabani wa Zaake ogenda okulumwa enjala kakutiya nyawaja akatebe bwoba okyali mugarabirawo tosobola kufunawo eno Uganda we yatuuka gweze kankunyumizeyo ekintu kimu big up government ya President Museveni ensonga yiino President Museveni ono ekyamazima agonjezaawo emirimu wangisebu webale nnyo naye womaliriza tekako erinnya lyo oddemu weyanjolo yabalabye Sakata Vibes oliwa NRA nze ndi amanya agange bapita Sebufu Alex mpagira NRA mu lukulwe ddala ensonga yiino naye wali owagira no ku kaluka president ekyo kyali kiguddeko ekituufu oyogedde bulungi nnyo nali njagala Nuupu naye ekyanzijja ku Nuupu ensonga yiino nagenda okulaba tuli mu politics wa kisiru ekyekisiru kiikino twagenda olaba nga tewali kiddako fe wano Uganda tuba twagala kulabako kiki kyoyagala kyetwagala okulabako kiikino gwe President Museveni essaawa zino jajja eggwanga lino nze nina emyaka 3 plus President Museveni jajja eggwanga lino wuliriza President Museveni jajja eggwanga lino n'okutuuka we tuli onfuna bulungi ekyamazima n'amala akeera bukezi ku makya n'agamba nti kati ninayo olunaku lumu tusookere entebe sinya byova ntebe ekisayiddewa oba woyogera toyogerawo kale njijukira sinya bya tya uliriza uliriza bibyo kisiru byendimu twagala tuli bya kisiru obwo bwana bwa Nuupu bwaddawo obutaka tufera bufezi mbuuza tutya President n'abala bukezi kwacha n'agamba kati leero omwezi guno gwonna ennaku 3 njagala tutuliseemu okutulisaamu tutandikira Ntebe enkeera tudda Buwaya wano oluddako tudda Nansana kutulisa kyeki ebikompola mudamu okwogera anedda kutulisaamu mu bbanga ndi tutuliseemu amaanyi gabali mu byuma tuliwa nedda wuliriza amaanyi tegatuli mu byuma amaanyi gali nti abantu byaddala batwagala
abantu batwagala mbuza batwagala batya bazi mwangambe sate nyambadde ya butugenda mu kalulu batuwa butugenda mu jambala uliriza butugenda mu kalulu tuwangula nga tetubbye ensonga ey'okubiri mwebani abenaale tuwangula abanalamba nga tetubbye ensonga ey'okubiri abopposition bawangula baba babbye abopposition baba batusinze era tukkiriza baba batusinze olw'obunafu bwa candidate waffe gwe tubatuwaddeyo tukiikirira mu bantu abo baba enaale okifuna bulungi so bembogolo aba opposition yenna opposition atakkiriziganya na gavumenti eni eriko ng'ate already okimanyi bulungi nti oli under the government nti yekusasula nga wafunayo akafo oli ku mugaati oweeweeta nyini wagisebo byakolera Museveni wakazi wakakimanya bulijjo tokimanya Bobi Wine okolera Museveni ensonga bbiri ziizino wano nyini ye nyini yayimba ayina oluyimba Bobi alina oluyimba nti nedda otwala sipiidi not adlib wuliriza wuliriza Bobi Wine wuliriza Bobi Wine alina oluyimba lwa Mr. Money agamba wano we bamuteerako empingu n'atunula amaaso n'agajja ku kyessatu n'agazza ku mpingu yange olwagajja ku mpingu zange n'agazza ku kyessatu era olwamala n'akola ki n'azijjako empingu naye n'ateekayo lwaki yasaba sente za iPod ze yali yagaana ate era mwagaanye nadi okulaga nti nno ali mu bizinensi ya sente yanyininyini nalabako Bobi Wine ng'agamba nti sente nze nziganye sizeetaaga bali mu nsonga za bizinesi mwateekawo embeera ne mugamba tokategedde nti nuupu egamba yagaana sente za iPod ng'egamba sente za kibi biliyoni 32 era we baazigaana wayita mbale nkuyitidde mu luyimba lwa Bobi Wine lwennyininyini olwa Mr. Money oluyimba olwo wategera message olwo nzije mu line emu anti wategera message olwo message oluyimba lwo nalwo eri mu line eyo gyoyimbye wategera message emu ze message je nategeera eri emu buli kimu kitambulira na sente money made man but money osege yali alaga nti enguzi egonza bingi ne baba musirikale mugonza papa amazina abe mu ngalo kitegeeza peje tutabeera ate wabawo sente eziyitingana Alex njagala yogera ebintu bino binako bukakafu uliriza mu yogeza feeling oloko oli mwena alemu osegeera ate kali kotale ko bogerera abanupu kati nze nkubulira abasajja bannupu sente za iPod gwe buuza nupu yazifuna obate yazifuna ne basayinga empapula naye nga basayinga omukago ogugata ebibiina mu Uganda buli kibiina okubalibwanga ekibiina kino beera mukago naye anti baali bazizira yali yagaana nenga mweri mwaito yamala negendayo gavumenti yateekawo posi ng'ebabuuza sente ze mukozesa mu zijja wanga ziva bweru kwe kuteekawo erino etteeka lye baakateekawo bakwata abantu obujega nga babagamba nti nno sente bagenda kukola ki mubazisonda gwe tewawulyako ze nali munno basondako ku sente ezikola ebipande bya president tukiraba kati bweru baba bajjayo ki naye ensonga z'obadde Alex ezikiralifying nti Bobi Wine akolera Museveni talina wamukolera naye politics simutegera nze sije njagala tulandagire mbadde njagala nga tunatera omaliriza owunzike oweeyo submission yo accidents naddala ezafuddemu abantu webale nnyo accidents ekisokera ddala nebaza Jesse Muyingo yebale nnyo webale ddala kulaba nti yayimiriza ttuwa z'abaana b'amasomero ekyamazima amasomero gonna gabadde mu bizinesi ey'okugamba nti batwala abaana okulambula tekyandibadde kibi naye mazima ddala n'omwana wa Nasale n'omwana wa P1 ogenda mulambuza ki wasomera wa primary nze nali ntandika natandikira ku Blessed Infant lyavaawo yaliwa lyali Namasuba
then nenvaawo nengenda ku St Elizabeth Namasuba nenva ku St Elizabeth nengenda ku Star Primary linda ko komao aga masomero baba twalangako kulambula twalambula batwala ku National Airport Entebbe ne batwala ku Zoo Entebbe nebera international airport Entebbe International Airport ne batutwala ku Zoo ne batutwala by then where Ejinja sagenda naye ngate aba primary by then mu primary awo ngandi mu P3 bagenda Ejinja naye kolonze mzeite yansasulira naye nga nawe bagenda badda ne biscuit by then waliwo biscuit wa Maxi biscuit wa Britannia wa Miliki na yaliko by then wali ham mbijukira babuletanga ne abatwabulya mu class naye tuwaza amasomero ekyamazima nze ndoza tuwe yamanyi ginali ntambuddeko nagenda Kasese nenda ba slopes of Mountain Renzori by then I was in P6 wawulira bulungi bubi ekyamazima nawulira bulungi okyali na memory njirina thank you katomao wandiagaliza omwana wo kugenda ko kulambula naye walambula nandiagaliza omwana wange okugenda kugenda lambula ng'akuze nga ekiringa ekitono ennyo ali mu primary 6 naye mazima ddala nsaba gavumenti etekewo ekkomo omwana wa kindergarten kye kimutwaza kutuwa nze juzi nalaba abaana nga babalese ku Freedom City mazima ddala Freedom City nendaba abaana nga bazeko mu train nendaba abaana nga babalese ku Bulange Mengo wali ku CBS yono wa traffic atukubye omukono tugenda Kampala naye balese obwana buto bubuze kulambula CBS BBS Telefina enokula n'okumanya naye katono nnyo manager wese zina byo kiwagira katono nnyo manager tuwa mazima ddala omwana wo gwe kenyinyi osibo oyita ku Freedom City era ogimanyi obisera bebedde mbosobola okuyimirirawo n'ogamba nti awo kangende ngulira omwana wange kale ka ice cream omwana kye kyamanyi ekiri geographical kyagenda okusoma ku tuwa ya Freedom City nti bubadde ku miwendo gye babadde basaawo nga bw'oyogedde nti badde bakifula business Maria Nsimbi awo nkuwagira era nzikanya nawe oli mutuufu naye nkiwagira nnyo eky'abaana ogenda okulambula no matter the age omwana kasaba nga atuuse ogenda ku ssomero oba ali mu infant oba ali mu kindergarten omwana oyo eyo ye stage kwategeerera buli kimu ye stage kwayawulira buli kimu era kyayizaawo akula nakyo ifwe bazadde baffe tebalinanga ssente yensonga lwaki bwe wasooka genda mu primary okukutwala ku Entebbe International Airport ng'okuze lwaki wasooka genda mu primary okutwala ku Entebbe Zoo okitegera bulungi naye omwana oyo bw'ajja akula ebintu abiraba nga nekyomugamba nti omusota bagwetawo guti abeera amanyi omusota kyeki nti enkima efaanana bwe tabeera amanyi enkima kyeki bagamba nti obwakabaka olubugo olufaana bwe luti abeera amanyi olubugo kyeki nsaba gavumenti etekewo etteeka buli muzadde kimukakateeka okulaba nga waliwo ebifo ebimu nga osobola olambuza omwana wo gamba nti buli ssomero lirambuza abaana obutasuka kilomita 3 we bali kituufu kati abaana bali mu Kampala balambule ebiri mu Kampala abaana bali emukono bafune ebiri emukono baba bagende Ejjinja wali understand abaana bali erira balambule erira abaana bali ekoyo mu Masindi ekintu kyemwogera mukiraba wano gavumenti ekituufu mu byentanateekamu nnyo ssente kusembeza bya bulambuzi kumpi ate ng'ebifunamu nnyo ssente anti biri wala bateke engo mu kibuga waliwo anaasigalamu ebyobulambuzi okumpi kubiteeka mu Uganda Museum tekyagaziwa plaza ya Sudimu baleke engo sokolinde lwaki Uganda Museum tuyineemu oyagala zibeere meka badde bagala zibeere meka abazadde kwewusa nze ndi muzadde ntambula uliriza naye ngera abazadde kwewusa nze ndi muzadde Uganda ebintu ebireeta ssente weebiri
iti naye nga mugamba takisinzoleeta bube nedda WBS ngekyaliwo generation Nigeria nga bakiyita Snake Girl oba Snake Woman oba Snake Man byonna byali byanjawulo naye nga byonna story yemu kyamuza asanyuse naye yakiraba nnyo aneewunyiza okuba nti nkimanyi siriroko nnyo naye ndi Uganda kati nga mulimu omusoto nga guli mu ndabirwamu bwe kati tuba tuli awo nga tugeze ku Uganda Museum olambula ngero omusota mwe guli mu ndabirwamu ningamba oba bashutingira wano Nigeria kiri nemusota oba gukyali ogwo Ndogenda ku Uganda Museum nasema ogenda ku Uganda Museum ku biseera bya Jennifer Muisinga alese Kampala State Carnival zinasema agendayo Kenzo nga yakatwala yo wadi yaso wagenda n'ogirambula nagenda n'enjirambula neba ne tunava ku ekyo naye buzibu naye abatagendako mu Uganda Museum balabe nnyo video y'abasema ogenze ya Chameleone ekishuntingi na Uganda Museum naye mwenyini ng'ali mu docket nga naye kyabulambuzi ali muli engatto eno oba engatto yagigula Bulaaya kabuza manager Alex mugamba kike tuyinza okukola okukendeeza obubenje bwa baasi zino ez'amasomero kyetulina okukola kikino ekisookera ddala ministry y'ebyentambula erina okuteekawo kati verification certificate ku buli ssomero lyonna erina okulambuza omwana litya balina okusindika officer in charge ajalabe basi eri mu good condition ekirala tusaba kino mukisobola abamasomero mukisobola musabengayo office omu ku poliisi atambulenga n'abaana kuba abaana nabo tebafugika omwana abeera mu basi okufuna Bible okubalira banne ajja kuyimba oluyimba driver yongeza omuliro nga ye tabimanyi nti nno emmotoka ye olwokuba fe twatulako mu mmotoka oyo ye mubabayiga egaza twabakubaga tosimbula motoka y'abasajja ngo olina paaka wali ku side kituufu tokikola tosimbula motoka z'abasajja ngo otamidde tosimbula motoka y'abasajja ngo olina ogenda okulegenda okusaba abaana soko kebere emipiira safety y'emmotoka eri etya emmotoka no zibannamu naye speeding n'ekirala emmotoka ezo zivugibwa abantu banene manya abantu emmotoka ezo ziba nene baasi ziba zeetaaga ne zivugibwa abantu abakulu naye bakwata emmotoka ne baziwa obuvubuka mbwe basobola okutambuza abaana abato nawe nabadde ntudde Ricky wali oyagala okusaka ka bizinensi ntudde awo nga nzaba bavubuka myaka gyaffe naye ng'oli amatiza banne nze we bapa sino truck lina gia 10 n'ezo njisika bwendi nenjisa bwendi oli n'amubuuza nasirikidde bwe ndoyo mvubuka ninga kati omu yamugambye nedda tewali buzibu kankubire wano katongole agireete onooginyamu lwakuba ndi kati maze okunywamu naye zembozi zinyumira ate zinyumira nnyo nga ziri ku music industry nga wendi awo banyumya wendi awo omanyi waliwo abanyumya ne batuuka ne banyumya oli yaleese ebisumuluzo osegeera wesinya byomumanyi wesinya byokujja wano gitaga musindikira nnyonyi naye nga kubanyumyako wali awo nga tebamanyi ti wali osegeera zigula bunya yajeyo ebisumuluzo n'agamba nedda tewali buzibu ebisumuzo bibino kankubira no katongola agireete lwakuba nti osaze maze okunywamu gwe fe twavuga emmotoka alaba nno gwe nayo yabeera fine akkiriza nti amaze okunywamu omulala agamba bagireete n'amaliza nga akoze toyinza kuddira muntu avuga takisi oba avuga abaana bafuna abaana bavuga drone bavubuka bajjejjejjo wana bamu bayigidde na mmotoka mu local down wano ne babakwasiza emmotoka ennene ezigenda ewala first oluguudo talumanyi amakonda tagamanyi ebinnya awali gundi zambo tamanyiwo oluguudo lwayatika tamanyiwo mufa kyokwata abasajja bakulu abavugira kweza enguudo bandibadde bakolayo bati emmotoka eno etwalawo abaana okulambula ntitirinyi ne bagenda mu paaka mutuweyo drive omu mu basi z'Abaganda mutuweyo drive omu agenda etirinyi nga teyakoze leero agenda avuga ebbaasi eri egenda etwala abaana gundi etirinyi eyo nabo nga ye agenda ovuga ng'oluguudo alumanyi
amanya wali ekona amanya wali akaserengeto amanya kubo weri yabisi amanya wali hampo amanya wali traffic amanya wali zebra crossing amanya nti wezisalira ati abaana bava eno yagoberera motoka zigenda mu maaso waliyo pick up nesale Kenya najja nakigwa abaana bo agenda okugira bwati nga omwana musala bwati watukutuku mu maaso nga waliyo sino tulaka nagenda je muyingita okitegeera ekintu ekyo abyangatana bubyangatana okutata lumanyi okitegera so kati nzaawo kanze wenna obuzibu bakyamani okulakumula kusigalewo naye bateekemu regulations ezikuuma omulambo zingali safe ku luguudo naye mazima ddala ovuga oti abaana b'amasomero ekiro gomanyi omwana w'essomero nze kyemmanyi omwana owa P4 kukka wansi nga yatudde mu mmotoka ye ng'alaba emiti gitambula gidda mabega ekimugira mu bwongo abalowooza emiti nagyo gitambula emiti gijjo gidduka kitegeera so kati ebyo nawe sekatiti yali ayogera ku mbeera y'ensero n'agamba eno ensi si yedduka bodduka okolaki bodduka ogoba ensi kati so oyina awo wennyini akalulu k'abachairman kakotte wansi wainako kati tusibyeko nno senior B ewammwe ekiri kitya chairman w'okukyalo beeraze eryanyo bajjo bakimpowooze nga aliko alinda bulizi kuddamu kulayira ewaffe kuliko owa independent nga wa NRM ne kubako wa independent kawa Nuupu ne kubako no wa Nuupu ne kubako no wa NRM wa NRM aliko ne owa NRM aliko no wa independent wa NRM babadde bakyala ebyo bebevuganya empewo egenda okufuuwa abantu ku lunaku lw'okulonda ate banaye teri nnaku esinga kubanga okasana kaaka naye ng'owulira empewo malejale sikukyalo kyo kiri kitya sooka omaleyo naye kyemmanyi jjukira akalulu ka chairman LS1 gavumenti weesinga okwagala ennyo ruling party weesinga okwagala ennyo kekadefininga structures z'ekibiina kakati kibooko egenda kaaba mbadde ngendo ako nsaba kojja kansaliramu mboka egenda kaaba so bakawenja bagenda balonda naye nga kibooko betandise edduka misinde wala tevala banze kuba kibooko y'obukulu baaba oliza nnyo bagamba abantu bagende balonde nalabye akavidiyo ku mutimbagano bagenda kuba abantu kibooko nga bagoba mu line senior B leka kuwabya abantu nti bagenda kuba abantu kibooko tekatiisa abantu polling station kugenda bategenda olw'okuba nti bagenda londa wenna eyewandiisa wali olaba babadde babba enkalala kituufu babadde tugenda mu layini bagenda kukwata waliwo yesimbewo ng'alina obuyinza ng'ajja kujja agambe gw'olimu eyo layini sakwate sente zange tamweno omanyi waliwo yesimbewo ng'amagege gamukuuma tolina gy'omutwalamu layini gy'ayagala ate wamuwadde sente awo olweddekikwalifayinga okubanga olubalutalo kaba tekagenda kuggwa emboka egenda kaaba wuliriza siniya tejoka akalulu ka nedda wuliriza n'amasasi negavuga sebo nabale kasanje gavuze wagawulidde zona bafunye omukisa olunaku lw'okulonda njagenda nkavalinga abantu basakata balabeko okulonda okuli waffe kokka njagenda nkavalinge senior byatusuubizaayo akantu naye gendawo na kamera bajja gigaana ojolabise ojolabise chairman eyatutte sabuni n'omunyu eri omulonzi osobola ate kati binatambula senga media teyaliwo senga information abasinga tekugifuna naye nga tulina okukabalanga oli abalabwa kona omu babiri alule kamugongo ng'omuntu empewekete omuntu abantu banebuke baffe basiyamani nze kwekulonda okumanya okulonda kw'omwaka guno kw'amaanyi kwe kalulu k'abachamani ke nalabye nga bakubisa ballot paper ebya ddala ne ssente ente ne zigwa
bakubisiza about ati basigeza kabala paper bagabatidde omugongo nedda tukyali ku mugongo leka kuwabya abantu ssebo nati waba wasobola olabiraba ssebo nga olabiraba nedda ssebo wagamba lwaki bakubisiza ebifaananyi senior B wanagala wakabera kukulonda kwabakyala ayinza simba ku chairman omugwayagala kumemaga tajja banabudde taliwo ajja mulonda chairman tajja ajja babbizi ajja okulonda kwe bajja tajja kulonda taliwo ajja babbizi President Museveni yalonda chairman wo ku kyalo kye atwalako ekiruhura nga ngenze kuba mbaga naye abasajja balina amataka ekiruhura yeri gye nalaba yalimu amapiyano ate yali yansambya wano walabe ebisheshe zono siniya bisebo kati batutwala nga leero kasiki lwakuna enkeera lwakuta leero kasiki lwatwagenda lwakuna nga tulina kasiki ne ku lwokutaano kasiki ku lwomukaga yembaga ate tukube n'after party ku Sunday nga tudda Monday kati ku lwokuna olwo twatuuka aneŋŋamba ngeri gye nfuna omukisa okujjako eno tambulemu of course kuba munoonya wali akayidde owulira ne ku mbozi z'abantu ku ground okwo omwana ono ayagala akanyama naye nga ate balina ennyama y'ente nga bo gye batunda ku misuto ekisambi kya mutwalo ekyente kirimu kiro nga 8 omutwalo nti wali wabeera ku faamu fudde kiwulwa eri gyonywa okuliira ku nnyama bakuwa mata temuli yadde amazzi ge bongeramu luli ero buwaye kufe tukaratula kati nga tulambulambulamu katundu n'abasaza bayayi baawaawo ne batugwa kuba n'abasaza abavuka batambuza amata mu kitundu omwo abalala bakamenta awo ne abagajjamu ne bagatwala mu kasente nga batugamba nti kyamaani wa wano yeeyo Yoweri Kaguta Museveni nti ero si wano kyeyamaani Yoweri Kaguta Museveni olimba omwana nayitawo akapiki natutwala natulaga makaaga nga kyamaani gyali yali taliyo naye nga waliwo vice secretary ne vice asobola okuba nga kyamaani yali inspired owa defense etoyogera eri ono siniya nawe jambugaziza byenjogerako nja kudda byali bya 2 basuubizayo akantu 213 kati sijjukira oba ate okuva 2013 tebaddangamu kulonda baddamu ne tulondawo awo tetuddangamu kulonda gwe tomanya abasajja basinze era boyo kati buli kyamaani mwana nzibunansonyiwa era ekitukusente bazirira leero nkoze ekikyo omanyi Massa Sounds nkola naye ku mobile disco Massa Sounds Entebbe ye disco gwe naali ekiwula ngusaba ngenda kuwa enamba nga y'essimu nkwegayiridde nsaba ontuuse ku chairman senior B gwayogedde genda mu comment section ogambe nti kituufu senior B kyayogeddeko oba nedda chairman w'ekyalo olaba gundi omusajja n'atugamba nti muba mutyanga president ffe tumutyanga chairman yennyini ate ffe president tumwagazaaki president afuga ggwanga naye ate afuga ekyalo ogwo musango senior B gwoliko oli ku musango gw'ozanyiramu tofaayo mbuuza lwaki mbuuza musango kinkugambe mu gavumenti bw'obeera LC chairman kitegeeza oba oli under government kati mu gavumenti okirizibwa kuba nasooka kulizayininga webale nnyo then oli okufuna ekifo ekiramu nanyumyanga naawe wena kubeera na ofisi bbiri manyiyo chairman alina ofisi eza ate ng'akolera gavumenti ate ayagala kujja kulembera kyalo ankubuuze teri minisita nga MP gyali mu gavumenti ya Museveni okuba minisita osooka kuba ati ate chairman yali ki si Museveni ye Yoweri gwenjogerako gavumenti yamwemwe bata style naye kugambye nze saafuna mukisa kulaba ku chairman naye twasangawo vice era vice chairman ye vice owa chairman naye nga nomwana wakulu figa yekabuza nti chairman w'enaale mu kitundu batugamba bagaye chairman w'ekyalo bajamutiye
Ne mzee abadde jamani wenda ali mu byalo. Akazali yawo kitegerekeka. Kuba na wano we tuli na wano wali mu ofisi yaffe wali sebo ye chairman. Wale kasani. Ye chairman. Ofisi yaffe. Nenda rese so weka bali wera le udomo tukira gwe bakwata. Banange tusobola kusukawo wano. Naye nga big up amwena abagendo laba video eno tusaba mu subscribing ate sharing byaddala wetuba kana akantu wali emboze ndalejja ya Shamuza ne manager Alex again ndoze eri mwajagala Shamuza nga atwaliza manager Alex paka kulya bubi Alex nasaba amazi akeliaga moa yaga era tulina video ndala mugenda wa mujira bawo so subscribe nga sharing nga zamuno link kujukiza gendo shopping ku Shalom supermarket wali na Lugala ku Rugudo Road Galuga mulongo to busoka ngova ku Ntebe Road genda auto waba line wotukira funira byakabi atenga bili affordable bili available genda ne kubana ffe aba smart handling hygiene no abone bakunganiza kasasira makaga mayigayonje boza tiles boza na mategula abonno boza nemito ja sofa nejidamu nejikula kugamba bino nti olina ebiku biki ebiyenje bane munyera wedo yeyonga ebiko wangade nabyo nawo bimanyi mbo byamputu tofaayo mbwe bikubya wanonoza bigenda tofaayo kubira smart handling hygiene bajja bitwala oleme kudda mukulaba yadda akana kabyo yaman nsonga nange Ricky Universal Charger omusizi wa langi nziramu bategeza nti ekituufu twataniseewo Rich Paints and Smart. Yes sir. Gwe nayagala okulongo ebesoko olinde. Gwe nayagala okulongoseza ennyumba yo. N'olwensonga eyo mbategeeza nti tulinawo Ivory Bar gwe wena ali emuwambo mu lugo tubalikola bangaye bala muyaiseeko bayoyose nkugambye kawerette ovuga kakeeka banayi wakokolansi bulungi nnyo era lijja baaligaziyiza kati litwala emmotoka lyavudde mu kutwala emmotoka nnya kati litwala mukaaga bayongeddeko bulungi nnyo so tukutegeeza nti nno awe muntu w'ebuwambo lugo tunoonyeeko ebbala yaffe bagiyita Ivory Bar ku 0778 056 248 Ivory eriko ebisulo ebisulo kyamazima tuli mu kuteekateeka tukyabulamu kati mazzi ebisulo byo webiri naye twagala teekamu showers kugamba omuntu ayingire nga buli kimu kigweramu ddala agadde nti tunnabagiteekawo naye nga kiri mu plan nte tunnaba kutuukawo twakatandika butandisi bizinesi yaffe eri mu bbanga lya myezi 2 naye nga weetuli byonna byonna tujja kutuukawo bulungi already abalabi ba Sakata Vibes gye bali kati kitegeeza ogenda kufuna bakasoma alapiji kikompala asula side owa jam factory mumanyi aye baddawo abasajja abo nakulabako nga oli romantic nga njagala kumanya kituufu gy'oli kituufu ebyonywezeza onyweze n'oluma walayo nfunziza ndi yonna gy'ogenda mulabira nti ndi wakugobereranga sebo Ricky nze nkasukira ddala aba Jam Factory bankolera abo Jam Factory bakuba oluyimba bakuba Humanizer sikyali ku network wanayo Humanizer Humanizer abakasoma bafe bagamba mbolimba lukuba benza ate oluyimba Humanizer wane kati uliza lino eggwanga n'omala okera ku makya n'ogamba nti olwanisa obwenzi automatically economy yetugenda okufaafaagana nayo wano era Humanizer eyo big tune yasala netuka ne Portugal takyusakyusa obwenzi okulwanyisa obanga alwanyise omwenge tosobola kuwangula kituufu naye kye balina okukola bateekawo just ndobolo basolooze buli agenda omanyi omusolo gwe tusasula ku mwenge kati bateekawo ne seksi era we nebaliza gavumenti yaffe yaleeta sagondi buno obukebera bashamuza
bashamuza bafuna mbati bebasana okuwa gavumenti omusolo ate Shamuza wa sente ze Eh? Wato zina dola maze ebyo obojambo okula bukuzi mwenge agenda kugunywa Shamuza akudukeko Shamuza yagambye maye naliko naye tawakaguze bia gwe kankoka kankunyimuze bia omuninga gosolo senior big kankuze ekibuzo senior big kankuze ekibuzo kasobola kunywa bia ngera tazijamu nawe bayinzo zijamu nati waba yagadde akugwamu mubiri owange gwe sende mekazi wo mukazi ngatizikuluma sende mekazi wo mukazi ngatona kyo mwaga ekiwaya kyo nkiteekayo omutwala nenkumocha ziri wa mutwala ekizike ngambe ekizike ebizike bibiri ebizike ebyo bibiri biwo omukyala nga tebinuma mu mutima mulungi balinde manager Alex wanjisebo ko biziki byo omuwala twina kyo magaza mpaka ebirinze nagaje cheke chiwali wana bakwetereza wamuletereza nja badira akuwe